ababasabidde abaatola ssente bali olwaleero nasabe kaleerwe yamala yajja na Mirembe Hillside yasoma A-level naye musumba namugambye simugamba nti nkuyisizaamu amaaso naye tubaaniriza mu biti byammwe mwebale kujja mwebale nnyo era twagala okwaniriza omusumba abasumba ba New Life bonna bonna nakusobozesa okubeera ku mukolo guno abali mu buweereza gye balaze bagenze ebweru wa ggwanga tebali wamu naffe naye nga so nabaali ku batalizivaamu tubeeomu wabula mwenna abakudde sayiri z'ejjinja ensonga ey'okubiri enjagala okubasibirira nti omwogezi omu yabadde ayogera wano n'agamba nti bakwogera ku nsonga eyo nti obufumbo ye institution gye muyingiddemu etali wabula kati mutandika butandisi okulitwawukanya nga buli omu akola ki ayiga munne kamulungi waliwo abawangadde mu bufumbo n'amala emyaka 4 naye ng'alina kyala wakumule n'agamba ebbanga lyonna lituwangadde emyaka 4 kino mbadde sikirabanga mukama omulungi bazwe ekyo nakyo n'akiyinza kuulu so abagole baffe njagala okubategeeza timuta institution gye muyingiddemu buli omu alina okuyiga munne naye mu byonna kyenjagala okubategeeza nti mu kutambula okumugenda okutambula kutuula ne mukkaanya ku nsonga ey'ekirala obufumbo bwammwe babiri mwe mulina okuteekawo sitandadi omulina okubutambuliza mukama omulungi bazwe saala maama mulabi waali wano naye bw'olina okukola obufumbo bwonga gwe waliwo ebyetaaga okubuuzaako naye muba mwagala okukola obufumbo mulina kubukola babiri mwe mumanyi bwe mwagala okutambuza obufumbo bwammwe n'ekisembayo kyenjagala okubagamba nti nga bwe mbagambye olubereberye nti obufumbo katonda pulaani ye okutandika obufumbo obw'omwami omukyala n'omwami mukama omulungi baze nti buli kintu kyonna bwe kitabuka bakizzaayo eri eyakitandika okusobola okukikola ki okitereeza nze ni musajja muvuzi wa mmotoka emmotoka bwe zifa waliwo uganda temulaba kyonna ekitabuka mu bufumbo bwammwe mu bbeeri eyabutandika mu mutege ensumba twagala okwaniriza endala kati tubadde mu sayidi ya mukama bava eri katonda asobola okubeera era njagala okugamba Brian manyi ekiseera kino ebirowoozo biri wala naye njagala okugamba nti towasizza naye olw'ebiseera bannange amannya Ssekubo Abadinassanayiri teokwera nga tikukyakaga musana kasoma nti tibwekolera ndi kiyaposola wakati ku kyalo Kigongo ndi vice president w'abawulize n'abali ba KTV era waggweri etandika omulimu kuba kukyala kwanjula tweyanziza mwebale omukono nenda okukukoba Saala
nti abantu bobona wano bonna bakwenda ino tibakusindika ewankugwa nga bali kwetoolako so bakwenda ino era balina kubanga basanyufu bebanakubona bwoba osoboire era tibalikoba nti okubbeeyo saawa eyo. Nenda okwebaza Mwami Nkugwa tukusanyukire ino bano bonna amakina ago ge bakinye gabaire gago saala tubaye tumukindanga amakina aye olwaleero gabaire gani ga Mwami Nkugwa. Tweyanziza ino okuba okuyigiriza okuzaalibwa mu maka agaife tukwebaza era mu byonna bye twayogeire ni Saala ndowooza tulina kwongera okwogera ni Brian Waida waka mwebale kutuyisa mu kitiibwa ate n'olwaleero mwebale kuyisa mu Katonda kitiibwa mwayikiriza kubagayita mu kanisa. Nenda kwebaza ndidi mwami nazze mukulu wange akyogeireku nenda okuyiramu okubeebaza mwena abayambyeku bwe bali olwaleero. ensonga ey'okubiri enjagala okubasibirira nti omwogezi omu yabadde ayogera wano n'agamba nti endala kati tubadde mu sayidi yamu owa Kristino nawekyo tumusanyufu nnyo okubeera wano ku mbaga eno ate nange nigabana kusanyulira ery'enjawulo. Njagala okwebaza bonna babadde mabegawo ekintu kino ate n'okwebaza muganda wange mukulu wange Bonalebo Muyanja webale kubanga obeera mu bintu bino webale kujja. Brian ne Sarah mutuwadde essanyu ery'enjawulo olwaleero naddala mu nsi eno olwaleero erimu okusoomozebwa okw'enjawulo ng'abantu tebalina ssanyu naye wano essanyu tulirabbi. Twagala okwebaza essanyu lye muwadde taata Sepoolima bataginyerenkato mu mikwano gyange mulabye essanyu ery'enjawulo ennyo webale twagala okwebaza bakitaffe abooluganda mwenda n'ab'emikwana bavudde Busoga mwebale tuwassanyu ate mwebale kubeera wano. Brian ne Sarah olwaleero olunaku lwammwe nze mbagamba kintu kimu kyokka obufumbo kitegeeza ssanyu. Marriage means falling in love all the time. So you go back and continue falling in love. You continue being happy. That's what you need today to do. Kubanga marriage tena formula. You create it the way you want. Ereja kubeera bwekyo nga bweri. Kati mugende nga tusajja ku kintu kimu kyokka ekisinga obukulu. Tiyaffe marriage eriwo okuwa ssanyu. Lwekyo mwewa essanyu obudde bwonna. Oba mulina akasente. Oba temulina ssente. Oba mulina ki? Muwenga mwewa essanyu obudde bwonna. Kubanga marriage kyekintu ekisinga okuleeta essanyu ate n'okuleeta okukkiriza eri abantu abalala. Bwebalaba nga muli basanyufu n'abalala bongera okweyagala ate omukwano gukole obufumbo obugenda okusikiriza abo abatannaba kubufuna nabo babufune, obugenda okwegombesa abo abadde babwonoonye ate batiriize babeerenga mwese essanyu eri abazadde bammwe, muwe essanyu eri gye musabira yonna, muwe essanyu eri abantu bonna bagenda okubalaba. Kaka wamu ono alinamu engeri ya politics eri awo yadde nga tali active. Kati bulijjo noonya nti oba mukisa tunakuyisa mu baana oba balagenda kubuulira njiri naye kyonna kyemubamusazeeyo bya politics tetubaliize tujja bakulembera tusobole okukola politics ate aleeta enjawulo eri abantu kubanga twagala obukulembeze obwo obukyusa ku mbeera z'abantu ku kaseera.
n'olwekyo nammwe omukulembeze wamwe omwina maka gammwe tubasaba obudde bwonna musobole okukyusa ku mbeera z'abo ababaliraani. Bannyabo ne mukubire mu ngalo era abanaalaba obulabi akatambi bajja kulowooza nti omugole yazina amazina n'ennyenje nezikola ki ezikungumuka. Kale nno gwe Brian kitegeeza nti taata olina essanyu ly'omuwadde, ate essanyu ly'omuwadde lya Saala. Abantu abasinga ennaku zino tebakyayagala kweyagala. Ekibalemeza okweyagala butaba naseereza ku kameeza. Kitaawe oyo mukozi nnyo. Oba oyagala Saala asigale mu ssanyu eryo, kola nnyo, kola nnyo. Ate obeera omuyiiya. Omulembe guno abasajja bafeebye nnyo era kati batweredde obutamu kusomesa abavubuka. Omwenge gye tunayagalamu abavubuka nedda. Kati gwe kitaawe yakusomesa wano olabye yeeyagala. Kituufu. N'olwekyo beera omuyiiya lojja okusobola okubeera ne Saala nga mumativu. Omumativu gukola ebitundu 5 okutereekeza amaka. Oli bw'ataba mumativu anyumizaako okumuliraano bigenda mu maaso. Bw'ataba mumativu addako ewaabwe n'akuloopa ewa ssenga. Bw'ataba mumativu ayita metro ne bestman. Naye kasita omumatiza n'abanga obusigadde butundu 10 abo atulira gwe. N'olwekyo fuba Brian okole ekyo. Ate ffe munnange olwo lubiriizi bano abasumba batugamba nti twali twebase ne batugyamu olubiriizi. Kati olubiriizi lwe baatugyamu tusigala buli kaseera tulinamu ekibaaja. Kati yoyo aba ajjudde gwe nga tokoze eki okumuyita maama abeere nga yakuzaalidde ddala tekikuggyako bitiibwa byo. Nze njagala kwebaza taata ne maama ate n'okukuza abaana obulungi. Ab'ekkanisa eno siyinza butabasiima kuba nabalaba nga batandika nga nkyali omukulembeze wano. Naye nga neebuuza ekkanisa esabiramu abavubuka bokka yakikula ki? Naye bwe ndabye n'abaana abavubuka nga wano babuukabuuka tegedde nti babuulira enjiri etuukagana n'ebyo ebiri mu kutegeera kwabwe. Kuba omuntu oyinza kumugamba nga yasiibye enjala era agenda kusula njala nti Mukama yeebazibwe. Ne bw'okimugamba takola ki? Takiwulira. Sooka omubuulira enjiri ey'omwoyo ng'ate bw'omubuulira n'ey'omuki n'emuwa emmere. Bannanga abavubuka okukola ennyo bwe munaagayaala abakyala bagenda kutwanjula bagenda tukuba embaga. Naye ffe tuliba tetukyalimu kuba Mukama ali batusaanidde nga twalaba dda Yesu. Emyaka egijja 3 bwe munaagayaala abaana abalenzi, omuwala yajjanga okuwa eby'onaamwanjuza mu nnyumba yiye, emmotoka yiye, olwo otandike kubeera driver avuga maama. Temulaba kyonna ekitabuka mu bufumbo bwammwe mu bbeeri eyabutandika mu mutege. Kuli twawukanya nga buli omu akola ki? Ayiga munne. Kama mulungi bazibu. Waliwo abawangadde mu bufumbo n'amala emyaka 4 naye ng'alina kyala wakumule n'agamba ebbanga lyonna lituwangadde emyaka 4 kino mbadde sikirabanga. Mukama mulungi bazibu. Ekyo nakyo n'akiyiga ku oluso abagole baffe njagala okubategeeza nti Yesu Kristo gye muyigiddemu buli omu alina okuyiga munne, naye mu byonna kyenjagala okubategeeza nti mu kutambula okumugenda okutambula era njagala okugamba Brian manye ekiseera kino ebirowoozo biri wala, naye njagala okugamba nti towasizza njagala okubeebaza ku lw'ekkanisa ya NDC okubategeeza nti obufumbo yali tulagamba nti nkuyisizaamu amaaso naye tubaaniriza mu biti byammwe mwebale kujja mwebale nnyo.